kw'ossa n'okusaakaaza kw'ossa n'emizira byonna bibadde munnange ate mu katambi kano. Ekitundu Bobi Wine ky'abadde ng'ali mu kuyitamu kibadde munnange ate Nabbingo ng'ali mu kwolekera munnange ate e Butambala paka wali munnange ate mu Gomba esayidi eyo, okusinziira munnange ate ku laaleze nga bwe zigenda ottambula. Bannange akatambi kano katuleedinze nnyo oba obumu munnange ate ku butambi bye ngenda okubeera nga nkulagakokko omukulu munnange ate Bobi Wine. Ku sayidi y'emu ne King Saha naye nno abadde ng'ali mu kusimbula mu kwolekera munnange ate esayidi eno. Ngenda kubeera nga njija nabyo maaso awo kw'ossa ate ne Palaso beeguddeko esayidi awo, tosaanidde kubeera ng'obisubwa munnange ate mu maaso awo. Bampita Jaminati, nsinziira ku Jaminati Yugi. Kansooke munnange ate nkutegeeze nti kasita obeera nga tonnaba kusubscribinga osubscribinge kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo. Sigenda kubeera nga ndwawokko wabula Bobi Wine ayugumiza munnange ate ebitundu eby'enjawulo. Bakira obwedda abantu bali sayidi na sayidi, abamu bajjengayo ebintu nga bali biwa munnange ate omukulu Bobi Wine. Bw'atyo nno munnange ate omukulu Bobi Wine ng'ali mu kuyitamu esayidi. Ku sayidi y'emu King Saha naye abadde ng'asimbudde okubeera nga agenda kubeera nga actually nga agenda munnange ate ku laale ezigenda ate munnange ate okulojja esayidi eyo. Yoyo nno munnange ate mwana mulunzi munnange ate King Saha. Nja kubeera nga nkuwa update yonna enaafaayo ebinaavaayo munnange ate esayidi eyo. Jjukira nti nno agenda kubeera wali munnange ate Butambala kw'ossa ate ne Mugomba munnange. Ku sayidi y'emu nga nkwongeddeyoko omuyimbi munnange ate Palaso kw'ossa ne Sizamaani beeguddeko munnange wali. Oh my God, oluboozi lubadde lukutte munnange ate akati nga boogezako okulaba. Jjukira nti nno nakusuubiza ne nkugamba nti nno omuyimbi bwe yeegwako munnange ate ne muyimbi munne ebiseera ebisinga nti nno tuvaayo ne tukulagako embeera nga bw'ebadde munnange. So bwe kityo Palaso kw'ossa ate ne Sizamaani.
nga bw'olabye munnange ate mu katambi ako. Bwe nti munnange ate bwe nkoze gwe kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna munnange ate bitrekere tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaaba efaayo. Nzikiriza ŋŋenda kubeera nga nkomawo ku maaso awo n'ebirala.